Omukulu Kyagulanyi agenda kuyingira mu Lwengo district ssaawa nga 7 ajja kuba nga ava mu district y'e Masaka agende ku Kyazanga, tayingira Kyazanga mu tawuni. Awo nga oyingira mu tawuni awo waliwo office za Nuupu ezagenda kugulawo. Naye tutegedde nti abantu watono wafunda. Ekyo kitegeeza nti abantu bangi tebayinza kubeerawo. Tukanyiza nti bw'abanga amaze kuva kugula ku office yagenda kumalawo eddakiika 3 zokka nga agenda kuva mu district. Ayinza kuba nga agende e Mbarara, ayinza kuba nga agende e Masaka, naye tuwali kukkiriza okulaba nti waliwo ejjayimirira awalala oba kukola kampiini wonna gy'aba nga ayita kati. Kampiini zibanga ziwedde. Oba essaawa za kugalawo kampiini zituuse oba tezinaba kutuuka. Tugambye Honorable Abbas akwatagane n'ab'ebyokwerinda okulabira ddala nti ennamba y'abantu enaabeera okugula ku office babeera batono. Baagala procession kugamba mujjema nga mutambula abantu bangi muli mu luguudo, waliwo emmotoka nnene ezirabawo, waliwo eki numugala bizinesi z'abantu n'emmotoka okutambula. Okwonna kunyigirizibwa neffe twakkiriza naye banaatutambuliza mu bisenyi tujja gendayo kubanga abantu bamanye enkyukakyuka era bajagala bagenda okusangayo. Ate tuli basanyufu nnyo nti bamututende mu byalo kubanga abadde tatuukayo. Oluusi wabadde ayita ku highway nga alina gy'alaga, abantu b'omu bibuga badde bamoota buliro. So abantu b'omu byalo ku luno mugumiikirize era mubeere bakakamu, empologoma mweri agenda kubeera sayidi yammwe. Bw'oba oyagala Uganda empya eyina abaana nga terina baana na byana, bw'oba oyagala Uganda empya etatulugunya bannaddiini, nga recently we mwalabye ekya Father Ssekabira n'abasiraamu be bazze banyigiriza, mujje nga 15 mulonde nga mulonda n'ensonga.